kati wulira munnanga ababaka ba NRM ababadde Ekyankwanzi bavuddeyo nga bonna beesansabaga ng'omumwa oba ennyindo nga yenkata mukwano gwange ampuliriza. Kakati bino byonna byabaddewo oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nti baabulwa okubeera nga bano yabayita mukwano gwange ampuliriza, era nga bwe kibadde kijja kiba buli mwaka abantu bano bakuŋŋaana Ekyankwanzi ne babeerayo mu lusirika okumala ennaku eziwerako wiikisi 2 naku 21 wiiki emu n'ekitundu. Ebbanga bwe lityo bano ebiseera ebisinga buli mwaka bafunayo akadde ne basisinkana mwami Museveni Ekyankwanzi. Kakati ku luno ebigambo byavuddeyo si birungi ampuliriza. Mu ngeri emu mwami Museveni abotodde ekyama naga nti zisinza kukosa mmotoka emu ne Janet Kaguta Museveni First Lady. Ensonga lwaki mwami Museveni yakoze ekyo era n'akituukiriza n'atambulira mu mmotoka ye ne mukyala Janet n'atambulira mu yiye. Zino zenkuleetedde wulira ojja kukkiriza. Nze Eke Master ku lutimbe gaggadula Eke TV n'obwombeefu kankusabe birino sokojwe ekigalo tutambule mpola mpola mukwano gwange ampuliriza ng'omaze okuteekako like. Kakati ng'omupya nawe nkusaba osubscribinge bw'okona nekkade waaka yenna bajja kuyiikira nga tewali n'omu asigaddeyo kubanga bakunotifayinga olunomanya nti olugoto lwa waaka luyingiddewo. Kakati wulira ababaka ba NRM abakkirira Ekyankwanzi era nga bwe kibeera bulijjo buli mwaka bano babeera beesunga n'okwesunga nga baga nti tuddayo ddi kubanga kigambwa nti bwe babeera eno munnaye bakola ebintu bingi. Jjukira ne wabeerayo abakazi n'abasajja ate nga bonna bakulu. Kakati mwami Museveni bw'abatuuse eyo abasalira nte mukwano gwange si nte emu wabula abasalira ente ezigwawo eziwera. Kakati bano babeera ku nnyama choma, babeera ku nnyama enfumbe, babeera ku biyingula, babeera ku matooke, babeera ku miceere, nkugambye kibeera kijjo biito kyennyini nga bagenze Ekyankwanzi. Ku luno ebintu byakyuseemu era bano baweebwa n'akasente akawerako baasa nga bafubutukayo buli omu okukomawo ewuwe. Kati ku luno ebintu byakyuseemu. Njagala nnyo ojjukire mukwano gwange ampuliriza abasajja bano aba UPDF abakuba Al-Shabaab okujula okubattamu omuntu by the way yabattamu abantu abawerako yatukuba netuleka nga tufumbya miyagi. Kakati ebiseera ebyo byennyini mwami Museveni yali amaze okubeera nga ateekateeka okusinkana abantu bano aba Ekyankwanzi aba NRM ba MPs. Kakati era ono already yali asinkanya abantu bano nga bakyali Ekyankwanzi. Enjege eno yagwirawo abasajja ba Al-Shabaab ne batukuba ku mutwe okujula okubeera nga mukwano gwange batumalawo okutusaanyawo busaanya wali Somalia. Kakati mwami Museveni bino bwe byamutuuka mu matu oba byamugwa mu matu teyasigala kyekimu kubanga amajege kyekintu kyakulembeza era kyova olaba ne beba budget eyise ampuliriza security bagiwera ddala akasente akawera kabeeramu trillioni eziwerako okusinzira ku budget bw'ebyefulumye. Kakati ono ekigambo majje yakitegeera era akyagalira ddala era kyasoosowaza. Kakati ono bw'amala okulya nti amajje gaakubiddwa era bangi babalese bafumbya miyagi abalala ne battibwa mbu n'abamu ne bawambibwa. Kakati ono embeera ye yakyukamukko n'abeera nga ekyamazima avudde mu muudu. Babaddeyo ebbanga lyonna paka lwe bavuddeyo wabula ekiyinza okubeera nga kikwennyamiza bano baatuuka n'okubeera nga basika omugwa kubanga kigambibwa nti bano baatuukayo jjukira bonna bali ku kadi ya NRM wabula mulimu abamu ate abawagira muhoozi project. Kakati kigamba nti bano baatuuka eyo ne batandika okubeera nga baweebwa uniform z'amagye bonna eza kiragala wabula oluvannyuma nga wayiseewo akabanga bano uniform batandika okubeera nga bazeeyambulamu mpola mpola abamu ne beenaanika obujoozi bwa NRM. Kakati olwo ate abalala ne beenaanika obujoozi bwa MK okulaga buli omu sayidi kwagwa. Ampuliriza ebigambo bino byabeera eyo. Kakati abantu bano banandika okubeera nga basikamukko ku muguwa abalala nga bagamba jjajja tova ku main omalako abalala nga bagamba nti muzeeyi kyekiseera ogende omwana akwate mu kintu standby generator. Kakati bino byonna bwe byaggwa baafundikira tebatuuse ku nzikiriziganya oba jjajja asigala ku main oba omutabani akwatamu mu kintu. Kakati mu kuvaayo mwami Museveni n'akabatema ne bagamba nti sigenda kubawa ssente sinaadde n'ekikumi obudde bwe mumaze wano kasita musomye bye musomye sirina ssente kasita bulijjo mbawa
kakati ono ng'abategeeza nti sente z'abadde agenda okubawa zigenda kukola ku basajja babafunye obuzibu e Somalia, abalala ne bafiirayo, abamu baawambiddwa. Kakati n'aga nti talina sente za kubeera ng'abawa buli muntu kasita eryamuleeta yali alimanyi alikwatadde ewuwe. Kakati bano kyabajje mu mbeera ne banyiigira dda ne beesansabaga ne baga nti tebaliddayo kubeera nga bagenda. Jjukira bano okugendayo ebiseera ebisinga tebagendayo lwa interest zaabwe, bagenda lwa interest za Mwami Museveni, naye nga bano abamu ekibasinga okubatwalayo baba baagala kulya, baba baagala binu, baba baagala n'akabaasa akasente ako Mwami Museveni kaabawa akabeera mu bbaasa naddala ng'afundikira okubeera nga bava Ekyankwanzi. Kakati ku luno akasente tebasobodde kubeera nga bakafuna, era kyabaleetedde okubeera nga boogera ebisongovu, abalala emmwe ne gibasongola, abalala ne boogera obutonotono, kubanga bw'oyogera ennyo omukulu ayinza okuwulira n'olaga nti nno tolina mpisa. Kati nno bano babadde batolotooma butolotoomi abasinga nga bakola gwa kutolotooma nga nkoko mpanga zaagala kubeera nga ziweesa akasente oluvannyuma lw'okubeera nga kababulako mukwano gwange ampuliza. Kati Mwami Museveni yabadde avuddeyo n'annyonnyola ku nsi bwe yali ekkololo ali ku mukwano gwange ceremony ground ekkololo lwe yajja ng'ali mu mmotoka eyiye ne mukyala we ng'ali mu mmotoka eyiye mukwano gwange ampuliza, yakakasizza ensi naga nti waliwo mbeera yonna eyamuleeta ekkololo okubeera nga yeyawudde ne mukyala we mu mmotoka buli omu eyiye, naye embeera eyaliwo eyaleeta kino yali ya COVID-19. Mwami Museveni aga nti ku lunaku olwo baali bajja ekkololo yawuliramu engeri y'olusujjasujja, bw'awulira olusujjasujja n'ayita omwana awo, sooka ojja onkeberako ka COVID tulabe. Kakati bagenda okumukeberako nga bagamba mbu talina, naye n'awulira nga tamatidde. Kakati n'addamu n'agamba ddamu onkoleko tesiti endala 2 ez'enjawulo kubanga eno yasooka yali ya rapid. Kakati n'amukolako endala ezaali diipu ng'emu eraga nti muzeeyi yali ali COVID positive ate ng'endala eraga nti ali negative. Kakati awo ne kireetawo okutya akasambattuko n'okweraliikirira naga nti nnyinza okuba nga nnina n'ensiiga maama Kataha Museveni ne musiiga akawuka kano. Kakati agamba nti oluvannyuma results okukomawo ng'emu eraga nti alina, yadde 2 zaalaga nti talina, ate nga naye yeewuliramu engeri y'olusujjasujja naga nti okwerinda si buti, kantambulire mu yange ne madaamu atambulire mu ye. Kakati kino kyaleetawo abantu okubeera nga beebuuza abakulu ba pulinsipo bombi lwaki buli omu atambudde yekka, lwaki baawukanye ku luno? Kakati ebibuuzo ne bibeera bingi nnyo, naye omukulu yavaayo n'atangaza naga nti tewaliwo mbeera ndala yonna, fe tuli kimu, tuli muntu omu, naye obuzibu bwa tests ezifulumye nga ziraga nti nina, endala nga ziraga sirina. Kakati n'ensaawo ne nga nti mukwano gwange kampite eno n'oli ayita eri, era ne mukutuula teyamuliraana nnyo kubanga ono yeekengera nga nti bwe mbanga nina simusiiga ate naye embeera n'ebeera nga mukwano gwange efuuka y'akazigizi. Kakati eyo embeera eyaliwo, naye nga kigamba nti abakulu bano bali bulungi nnyo, tebalina ttabbo yonna, bakwatagana era baagalana nnyo, naye ekyaleetawo obuzibu ze tests ezaakolebwa eza COVID nga ziraga nti muzeeyi alina, endala nga ziraga talina, n'aleetawo okubuzaabuzibwa n'okubeera nga atyamu ng'omuntu okusiiga famire. Kati mukwano gwange ampuliriza nobombe video eno kisawa jimpeera ekigalo okonene kale bwanga oli mpya ngomaze okusubscribinga tubire nga tutambula ffena gwagala okusiba dreads ez'emigwa n'ez'envirizo mukwano gwange teeka message ku namba ya WhatsApp gyolaba bajja kubeera nga bakolako bwoba oli mwami oba mukyala oba mwana muto nawe ayagala repair bakolako ate namba obanga ojje ku EKTV mukwano gwange bakusalirako ebitundu 5 ku buli 100. Jjukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo, kkiriza bakoleko, tojja kwejjusa, ojja kuleeta n'emikwano gyo. Mukwano gwange enkola yaabwe ya mulembe nnyo, tokyerabira. Kakati nno bakooneko ku WhatsApp, bona malobo konako ku WhatsApp ebiddira bajja kubeera nga babikulaga, ojja kusigala ng'osiimye. Nze Ekyankwanzi akutembe gagadde, kansabe Mukama Katonda akunkumira atakumira mpeera, obere bulungi. Bye bye.